Induka tujitandike okuva mu Rivals Movie Productions. Katandike tugenda maaso nate nagujja Kathalini nga naye akomyewo mu firimu eno etandika tugenda maaso. Zamunyo Muhammad Lubawa Yasini songa tunanena mazi Rosie akomyewo nate ko Businje Elizabeth ende tumina mu firimu etandika tugenda maaso kyatandika butandisi tulina Kalibu Godfrey natenga bulijjo twatumanye ku mulundi guno efirimu yaffe etandise omutuufu yani. Yawandiikibwa neteekateekebwa Pafra Richard Walakira entandikwa tugende maaso mpola mpola n'abagamba nga bulijjo buli wabawo ekinauganda ekizza omanya wabawo ekyokuyiga ekirimu. Sonko Bet ne Pafra Richard ba camera operators ekyatandika era nga tugende maaso mpola mpola. So ku mulundi guno tujja tandikirako erudda mu kyalo ntwatwa Titus Pafra Richard baba editor firimu esooka Mbuuliro Joyce ye nannyini w'olugero ekyatandikira nga tugenda maaso mpola mpola. Kalebu Godfrey yakoze ku location zonna mwe bazizanyidde. Kakati waliwo jasaatuka mpola mpola manye ebyokutambula mubaamu ebika waliwo okusaatuuka okugwirana kali waliwo jasaatuka mpola mpola. Kabanda Jacob yakoze ku transport saagala kummanyiira nzi agamba yakowa okumanyirwa. Pafra Richard Walakira ye producer wa firimu eno era nga tutandika butandisi tugenda maaso. Mwana muwala ajja atambula mpola mpola naye nga alabika okutemerera kuno waliwo ekijja kimuwuuba ekyali ntandikwa banguddeko olwaleero ajja yeeka mwana bwe yeesooza bwe yeeka mwana tunulira Mama yatuuka ayita nnyina waliwo ekimukuddeko waya. Mama oli luddawa nze saantu bakuno okummanyira leka balina kye banjagaza saagala kummalako mirembe wuuno ajja asaba bantu kabusa bantusi mami kali mama ogenda yita mama nga tavaayo eyali okumpi yawulira taata Zamunyo Muhammad oligina nemuze yenna ento za kino ekisajja kino kimulirwana kyaffe kati no waliwo obuzibu bwali bugudde oba abantu bagambe nti nankali balina kulundira mu nnimiro z'abalala. Balidde mwana wange ebintu byotawakanidde taata balidde ng'ono mulirwana yalunda bananga abantu balundira mu nnimiro z'abannaabwe. Mukama Katonda ye Zamunyo Muhammad ekyali ntandikwa musajja oyo taata ngenda musiba efirimu egenda maaso kankubira police ejje kinone kati engeri ekizuuse waliwo omutuuze abadde aliisa enteze ebisolo byabirindira mu nnimiro z'abalala ono ye omwana g'atajja kulima nga bwadde amabega. Magala yani tugende maaso mwana wange natuka ku ekyo tugende maaso bonya tukyatandika butandisi ekyo kiguddewo ku mulirwana kuleeta nte n'aliisiza mu nsuku z'abalala. Kino omwana kimusunguwaliza nnyo Magala yina kyanno era nga bagamba Magala balina omussa mu kakiiko ak'amateeka ebyo byaliko asaaga. Magala ono alina kyatwagaza tugende maaso kati amugamba tusooke tulinde okuyita poliisi. Omanye ebintu bya poliisi bizibu. Poliisi ebiseera ebisinga bw'otwala omusango ku poliisi bakugamba nti wasoose ewa LC kuba mubaamu ensonga ezisookuleka nizikola ki LC egonjoola bwe zigaana then poliisi neryoka eyingiramu. Kati omwana kyeyakola teyagana magezi ga kitaawe ng'asooka kkirira sooke tulabe LC ekyatandika butandisi. LC bw'eremba tematema ensonga eno nze nina ejjambiya ye Zamunyo Muhammad sitwagala panange okuliraana omuntu tuba twaza musango saagala ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso mpola mpola. Natenga bulijjo eminze nkwereza naye omwana atu ayinza ofunirayo obuzibu. Kati Zamunyo mutatira tamala gatuula naddala ensonga nga yekwata ku family n'atambulirawo muwalawe wuuno. Bano balina kye batwagaza kyeyasooka okukola nga
Aina akasimu ke ng'asooka akajjayo. Firimu yaffe ekyatandika butandisi. Kalibu akwata akasimu ng'abaako gwakubira. Officer, how are you? Aina mikwano gye Kampala n'asooka agikubira essimu mangu nnyo. Omanya ebintu byakyalo omuntu we Kampala olaba ati wataliko musirikale gwazze naye. Naye bw'abanga ate ayina omusirikale gwali naye. Kati kyekola ssebo ng'akubira poliisi ng'abagamba. Waliwo omuntu alundira mu nnimiro yange. Naye ekibonerezo kye chairman tekijja kukola. Mbadde njagala afazali ku bintu bye muyina mu bikangavula abantu. Tanka gye mubate muleeta. Naye mbadde njagala agalamire. Mulimu abantu abagala okutwalira amateeka mu ngalo. Kati ogenda okudda erudda. Nze mbadde ngamba tuyite abatuuze bakuŋŋaane tukole ku nsonga y'oluzzi eyo naye eve mu ddi. Kati ogenda okudda ewa chairman waliwo ensonga enkulu eziriwo. Omulina okugogola oluzzi ye chairman y'oyo. Ekyalo kino kirina ebizibu bingi byotalabanga ebiviiriddeko chairman ng'ojje ku kyembugumbugu chairman akanduse olw'ebizibu by'ekyalo. Oluzi okuva lwagira enkoma lya gundi ezo kuba enkoma ezo zaali zigumye naye kaakati emaasaako omusambi ekyo nakyo bwaleeta kizibu kirala ye ssentebe ow'ekitundu kino. Ssentebe aba n'ebizibu eby'enjawulo. Efirimu egenda maaso. Ssentebe baba kyali ku mbeera ey'oluzzi. Ssentebe ebizibu by'ekyalo bye bimukandudde. Baasi ono obadde atambula asabuliza nga kyagala kukolekani asanga ssentebe. Kade bwe yatuuka teyeetiramu ssentebe ensonga yonna emuleese okujja okwagala ebbaluwa emukkiriza ogenda ku poliisi. Kuba poliisi eyinza obutakwata muntu we nga ssentebe tagunzeemu sitampu ya LC. Kati gw'okwata omukwatira kiwuliriza. Entazi zidde kasolo wange naye ne zimmalawo. Mulirwana alundira mu nnimiro yaabwe. Amaanyi genkozesezza. Kati njagala bbaluwa ssebo. Byakusaba byakulagira ssentebe atabuddwa. Nzikakkane biki? Gwe kyogerako tekimanyi defense. Kyogerako tekimanyi ng'ama nzikakkane ssente mmeka eziri wasted. Wuliriza. Kwate mpola. Tukwa poliisi kati nga tetunalaba na Magala. Tetunaba ti kasooli kyaliiriddwa yenkana ki. Ne batandika omunnyonnyola enkola nga bw'eri. Kuba toyinza kumala gabuuka gy'obuuse n'ogwira poliisi otyo nga n'omutuuze gw'owawaabira akakiiko mw'omujja tebannategeera kye kikulese wa chairman ng'onoonya gonjoolwa. Kati tuula ogonjoolwe oba wamma badde ogamba. Kati baadde baagala babe bagasooka balaba Magala. Magala yani? Magala ye mutuuze ge bagamba mbu alundira mu nnimiro yaabwe. Magala aleetebwe. N'omuwala ono. Efirimu egenda maaso. Kati ye defense yakola ng'agamba balina sooka wa Magala. Magala balabe ddala kituufu kike kyamuleetedde okulabika nti atandika okulundira mu nnimiro ya munne oba si ekyo bamuwe ekibonerezo ekimugyamu. Mumulabe nga bw'ensonda n'agaleeta ebbaluwa. Chairman tasasulwa. Chairman ekooti yava mu by'ekooti nedda mu ddiba. Oyinza oga yeesuddeko eddiba ly'ente. Tugende maaso. Genda okudda erudda waliwo ali mu kusambula. Tugenda maaso. Waliwo ali mu kusambula. Ezo tezikole. Ezo tezikole. Ezo zijja kukola. Tugenda maaso. Ali mu kutya abantu. Nagambye efirimu gye tulaba emanyiddwa ng'omutuufu yani. Ngende nteekeko ebijanjalo omanye ebijanjalo omutali kisula nabyo. Si byangu. Katuddako wa musajja atwamanyiddwa nga Magala. Ekyalo kyonna kyatandise okumwekokola kuba bagamba ni musajja ono si mulungi n'akamu. Ye Magala ogenda okweregereza. Kumba omwana obedde yagenda maaso n'okuwaba ensonga we wa ssentebe wuno aleese akakiiko. Kali Magala aba ali wano yasinirwa oligino nemuzi. Ogenda okulengera waliwo abazze ewuwe ate nga bakulembeddwa mu ekyo acwanye. Eno tulengera omukyalo ono ava okutyaba enku.
ngabo amanye embeera y'ekyalo oyinza okwesanga buli omu ng'alina kyayiyize wa munne. Mubaamu ababa n'emiti gye baatema naye ng'ate bo bafumbira ku manda. Sebo n'ekyalo ky'ennaku zino kyataamidde ddala. Kale ogenda okwetegereza kyalo no mukomawo gano ge maka. Obwedda omuwala wajja ng'alaajana ng'ayita nnyina okumbula ekyali kigudde. Tukyatandika butandisi. Ezo zijja kugisa empengere. Aba tebaali empengere eba n'amanya. Egenda maaso. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Gajja alabika ndi asooka funa lwendo lw'amazzi. Awaka weewo kati ssentebe. Aba eki kitufiiriddwa. Ebiseera ebisinga olaba ssentebe nga zze maka gomanya waliwo ekitateredde ku muluka. Wulira kumbe balina ensonga gye bazze nayo gye baagala asooka nnyonnyoke. Siriguli endego zimazeewo saagala okayite kasongasonga. Mbu balina akasonga akabaleeso naye agala temuvoola nsonga. Eno nsonga yennyini. Tatateo. Tugende maaso. Kali kumbe maka muno ge maka agazaamu nnyo. Agenda yita omukyalo Tatateo. Tatateo alazeewa. Tatateo yaddamu embaliga. Omusajja gwendese wano ng'aliko ne muga embuzi ozirabirira osinga abaddewo omuteguzi n'atwala embuzi zaffe. Kumbe Tatateo mwana we yazze omuwaabira okakkana yagenze naye. Waliwo ekitaabadde kirungi oba ekitali kituufu kirungamu. Tatateo alayika yagoberedde muwala we. Si kubani bamukubira ku bwa ssentebe eri ku bwa chairman. Mikyala ndi wayi. Anansanga kanjira neetereza. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Sinawe zikakanira. Olwaki onzikakanya? Lwaki onzikakanya? Omanyi obulimi bwendimu. Omuwala eranisadde okubuguma. Bane temuvuvunga nsonga kumbe Tatateo atuuse. Temuvuvunga nsonga mbawulidde. Era nagezi wadde n'enzija mangu. Twatwala eri. Era chairman bw'otyo mwotandise. Ekintu tutuule tubenga tukanya ng'abantu era nze sirina gwenzikanya naye. Sirina bwawamu bwendi yezaamu nnyo. Bonange tabuki. Twagamba tawulira. Nkusimula ejjambi ofune okutu. Banange totema muntu olabwa nsongamu. Banange mutuwe baruwa twagala genda ku polisi. Bameyenda baruwa kama abana penda kona utapeleka kwa polisi. Kumbe ono bana polisi ate baleeta yaki byansolo gwe toyina nsolo Kyobe ibimazi tunulira oyina ensolo zigenda zitambula ku kyalo kuno konna bikwatako wa kati ensolo zange ezitambula ne gamba ezo zirundire wange nja kusongamu omugo wadde nsonga ejjambiya nja kusongamu n'olugalo gwe nkusongamu olugalo tonsongamu ejjambiya nkusongamu olugalo bwana manyira laba ekikudano ssentebe ebintu ebimu bimusobedde ovanga ku musango ogujja nga bawaabira bayiwewo tanka ya bigambo nga gwawozaawoza embeera tulina dde tampeko temwogera kasoli bamulirira kuli mituusi katugenda kusiba bannange twagala ensonga lino gikwata bubi omulaba bwayagala ogenda ku polisi wano engulube yesiba mu binyobwa byange si bwe kiri nja kutema olaba nagambye okusongamu omugo tonsonga jambiya tomanyira naawe jambiya tekulwanira nkane mpola zaamunyo n'akoleeza njogera nga defense kadi defense nasaawo enkola ya defense yeriwa ewa chairman ku kitawuluzi wetugenda kumalira ensonga nga n'abayo sabala weba efirimu egenda maaso nakani gino polisi nakani mwero simu ebintu emwe mubikola mutya olaba omugamba tawulira omusajja omukulu n'ombulira ngaoyo ng'abubuuka nga sigiri ompita sigiri nja kukula ejjambiya twala ejjambiya yo bino ebintu byero si temubaamu kuyombesa jambiya nze ndigimukula tata polisi eneekola era gwe mwerukira obulevu obwo bukulinga essuuka obwange nze gwolaba saagala kumanyira yezaamunyo Muhamudu nange nja kukula ejjambiya gwe nja kukula ejjambiya ojja kundaba ono wa jambiya ebibya bya jambiya kijambere nja kukula ejjambiya
olabye abantu we bali abazibu nyuma nevunyizo kulye ate asulamu ye kwani banange muge ogenda okulengera ebigambo byongedde okusongoloka ebigambo bisongosa polisi weneekulemwa afadhali nja kujja wamayitaawo polisi eno etambula ennyo yitayo nange mpite eno tubatayize tulina polisi olabye omusajja omulabe bwansonzemu ejjambiya mwajja kunkula ejjambiya ze sirina mugo nange nsobola omukula omugo ebyo bintu kati ente okubanga yagize nesimatuka nedda eri olombangize nnyo omusajja alina kyanjagaza nange nja mwawaabira kuba nsonzemu nejjambiya kuba omuntu gwosonzemu ejjambiya oba omutomi nze sirina mugo namugambyeko mukula emugo yakugwa ye Yasini Lubowa tujako tulambulire kasoli kale nno yenga defense kyekola yagamba nti oli wadde akalamusi tewali wali waggulu w'amateeka ebintu bino ajja bikwasaganya mujja kulya ekinagwa kukya tunuulira ono naye naawera enkolokooto agiwera oli amaze kuweta mu kasooli ansanze ennyanja lamwanyi saagala kulayika ninfuuka obulebu kati yalowooza mu nnyumba yange temuli omuggo sirina jjambiya alyoka ajje ne jjambiya gwe bibagaye bulijjo naakani amatooke g'ennyonja ye ng'omuntu ayinza olemera waggulu sajja omukulu obutaba n'amagezi ensonga omutali tunuulira gwe tulina bisolo wo yasigala naye ayomba nze nali nkulumbyeko luli baali akasooli we n'asirika ekitegeeza naye alinga eyazituteyo ng'agenderedde kanzire mu mmwanyi tugenda maaso ono yasonjoga busungu atambula nga bwo wuyo atambula n'ejjambiya ye lusuku lwabulamu amatooka ag'okuyunja kaakati ng'akomawo ewaka efirimu egenda maaso kyetwagala okumanya yeruda gye biggwera Magala jagaza kino kyannoonya ku Magala jakufulamu obuzibu kati ogenda okudda ng'asunguwadde omukyala ambuuza ekibadde tamubuulira Magala alina kyanjagaza Magala nfukidde Magala naye mukazi gwe kyengenda okukola Magala temumutaasa Magala temumutaasa omanyi mwana wange wulira kati ng'amugamba okimanyi nti Magala alundidde ente mu nnimiro y'omwana kyokka ebinyobwa bitandise okumulisa byonna ente ebiridde zibimazeewo kubangako ennakanenala Magala omanye agambye mbu simanyi wulira alina kyannoonya kati muwala wange nagadde tugende ku poliisi nimakati ensonga zino tusekoziwa kwero si yabadde aleese ekiteeso omwana yadde ne pulaani ya police direct ono yaleese amawulire oba n'aleeta ekiteeso ekyosooka ku chairman naye tusanze chairman ezunga buzuzi chairman bazunga nga nsowera chairman tebamanyi kyakukola kati ngenda bajjira ejjambiya weegaana nze tebajja kuwona kabazi mbw'alina omutima gwe naawe kugamba ogaana naakani twawulira kyogamba naye omanye ebintu ebimu bigonjola busungu ki nkubajja oluyo omanye nti sinyize kugamba baliisizaamu nnimiro naawe waggira bali olimu amagezi gwe nja kukutema manye nti ndi muwulu ekyenkomeredde okusinga omuntu gwe ŋŋamba ng'alinga leediyo maama nkugamba muwala waabwe mbw agenze abeera Kampala mutuufu nange mukyakale mu mage kati omukyala agenda okimanya mulimu omukuula ejjambiya oba mujolo ate ono omwami amumanyi takuba luyi waŋŋuumi kobe mukazi nakakkana kati ki kye balina okukola ye ng'omwami ono akimanyi omuntu yenna atali ku sayidi aba mulabe we Magala yandikkiriza omusango ne gumusinga naaba ng'asobola okuliyiririra ebyo kyakoze omuntu yenna awolereza Magala anguddeko ente zirira waffe Magala biro ente ekizibu nno kizze emitaana gimekujja katuddako mu kibuga bagambye nti omwana ali abeera Kampala naye oluvannyuma okulabika nti ajja mu kyalo ennaku ezimu okulima kale nno ebimera bye kyamukwasa obusungu bwe yasanga nga biriiriddwa era n'akwata ekubo n'akomawo muwala y'ono efirimu yaffe egenda maaso katuba tuli awo yafumbirwa kulikayo kikwano kintu naye bannange mukazi wange liri gwe n'obeera nakanisi kufuna ku ssimu ebintu ebimu nange mba nkumeesinga wenna olitunulanga eyafiiriddwa kiki kazi alina ebizibu bye ulira obaako ekikuluma nange
omanye ebintu by'omukwano bizibu muno abaawo awamutujja naawe oba otujjibwa nakudde mu kyalo eyo nga waliwo ebintu ebimazeeko kugamba oba emirembe oba nkitwale ntya nga kyampisiza bubi nnyo. Kiki ekyabadde wafunye ebigambo ebikyamu? Mayi nagenze nenva mu kyalo eyo nga ndi pissed. agende maaso n'okunyonyola omwami ebyamukuddeko waya ng'ali mu kyalo. Teekeddwa okubimanyi. Ebyo ebintu mbuuliranga buli wozirikira ekintu ekikumenya oba weemenya aye naye kennyini kwegamba obanga kwegamba ataisaasira kuba buli woweemenya nange mulimba nnumwa expectinga bitambula bitya kati sooka ombuulire ebyekyalo kiki ekyabadde. Simanyi nakumanya. Omanyi ku kyalo eyo tulinayo obusajja. Wulira. Stop it. Ye mulirwana ate ono olulimi olwo yamulugaana yalumugaana olulimi olwo. Kali nga mga omuntu yenna omukulu ku kyalo abataata. Ku kyalo. Omuntu yenna ali mu myaka gy'abakadde bo oyo omanya abakitaawo bw'ataba mukazi kuba omukazi ayinza oba maama oba ssenga. Kale nno weegendereza olulimi lw'okozesa kuba mubaamu emyoyo emizibu egitambulira ku bantu. Omwami yamubuulira ekyo. Manya obusungu bubaawo naye ludda kiba kirungi singa ofuna omuntu n'akuddiriza obusungu. Byakugamba ndi serious honey. Laba. Zaaliddeko ku weekers bidi. Kali ng'amugamba nti ebintu byaliiriddwa ebisolo by'omusajja oyo. Zaamulidde oba zaaliddeko buno nga bw'omanyi. Nze mukwano simayina kubanga nze olwatuse bwe nti mu nnimiro. Awantu we natuukidde. Oh, so disappointed. Kyokka kasooli abadde atandise okuweeka. Omanye omuntu okutandika okuyomba ng'oluusi ebisolo byaliddeko ebikolo nga 2 naye n'ayomba n'agenda ne ku poliisi n'atuuka n'okulajana ng'omusiri gulinga ogwaweddewo. Kyova olaba ebintu by'ensi bizibu ddala. Yagamba ki? Nze nagenzeyo mutegeeza nti ente zaamuwe Magala zaakozebwa ziti nga nze njagala ndeete poliisi ekwate omusajja ye muggalire. Efirimu egenda mu maaso. Ekyo ye kye yasazeewo mbu. Ekyo si kumuggalira buggali si kusiba. Alina okuliwa. No bino ebintu bibaamu bwe bityo mu mateeka ente bwe bayalidde kasooli waffe nga yalidde emmere yaffe alina okuliwa. Hani olina okuddayo mu kyalo. Kati tukoze kuba kati banzizza mu bino. Laba. Ate sookoddeyo ojja kudda mu bbanga bwe liti ate biki. Chairman kyasazeewo ekyo ensonga bagenda gikwata egonjooke naye nga tebisaana kugikwata na busungu kuba ensonga z'obusungu omuntu muyinza ofunikira buli omu ng'alumizza munne. Yamugamba bajja kuliwa. Kati omwami engeri gy'alabye nti omukyala atabuse avudde mu mbeera alina kukola kyayagala n'olw'ensonga alina kubeera supportive. Kwe kumugaba alina okunoonya engeri omwami oyo w'ente eziriisa oba ebisolo ebyalidde ebyabwe bibe nga biriwibwa bisasulibwe. Kale omwami ng'amugaba alina okudda mu kyalo. Tetujja kudda n'okwata sente zaffe kufuuyira birime ate bali nga baleeta nte zaabwe nansolo nga balundira mu nnimiro. Kyekyapanguludde omukyala ate omwami ali okulabika ndi mukazi we amukuuma musanyufu n'olw'ensonga eyo amugamba ojja kwate kuboddeyo ekyo tulabe nga tukigonjola kati nga tudda mu kyalo genda okuddaawo laba Kateewo olukiki nnyo kikukuluppeesa omusajja paka mu mbuga kali maama ng'asooka mbuuza naye Teewo ebintu bino lwaki tobikwasa empola. Yagamba omusajja agala kumusiba busibi. Kubanga yakimanyi nti omusajja ono alina ekintu kyakola yakikola leka agenderedde okuliisa ennimiro yaabwe ebisolo. Kati ng'amugamba nti omusajja n'ekyokubiri yantamira ddala lwemulaako mpula oluusi lujja. Lwaki mu bantu bonna ensolo zeeyo ze zaalidde ebyaffe? Omusajja abikoze alaba. Tebubiibisibwe nti. Naye Tewo gwe tewasonyiwangako tofiirwangako. Okufiirwa kuli awo naye si ku luno. Nze ndaba. Omanyi maama aba maama. Maama yabulirira omukyalo omwana ono ng'amugamba nti mwana ebikwata empola. Nakusobola wadde. Yamugamba omusajja soola musonyiwa. Maama yagamba ku kantu kali akatima ak'obwamulirwana. Omuntu ne waba akusobezza atya omusonyiwa. Tewo nti apaana. Naye no wandiwuliriza mwana. Maama ng'amugamba ne mwana wange ebintu bikwata empola tewandipapye. Omwana bagenda okuleeta obuzibu nayagala kulabika ndi asiba musajja w'abandi. Efirimu egenda mu maaso. Poliisi bagireese kuba baategedde oluyombo luno lulimu engwala n'obutakkaanya kati poliisi weere
kama kila muntu ametaka Lwana batakuba yeye mbaliga batasika kwa popi ndi nolera onayomberera oliba mufudde omwana omuto basi tulindeko abakulu bano kyebagenda okukola ki ye poliisi egamba ndi bintu bigenda ku mateeka temwogera mwe mwaze okwaba temwe muleeta ebisalawo ebyenkomeredde mwe muleeta ebigambo ebisalawo oyo mwatunuliranga ebbwa atumanyidde nnyo twagala tumubonereze leero akitegeere musajja atwasirise nabakyeyamaani tebakyamuwa busuulu siza waneeno alina ejaketi yava mu jaketi liringa ddiba kyeyamaani mumanyi buzibu esiramu kati jagala abannyonnyole efirimu egenda maaso y'omuwawabizi waali ono nagenda maaso naye aba alina okwewozaako wekiwolo ebintu bya sentebe yenga sentebe ebimusobedde kade ekizibu ekyazze bagambye mbu ente ziri zaalidde yiika kugamba kasolo yasimbibwa mu ttaka eriwererako ddala kumpi yiika naye kasolo bw'abanga yaliiriddwa sooka obala amaanyi ga tractor n'amafuta agamugendamu noone yagula ne kasooli avaamu akawunga ak'omulembe si namba 2 kasole waabe baamusimba nga tavaako kyakyo kati mbagenza okola okubalirira nga sente zivaamu nnyingi wulira abaami bano ababiri bagobebwe ku kyalo balutamye enkayana wulira ekiteeso kale afuddeyo wulira ekiteeso uyukira ki kwegamba oyina amaka g'otunuulira nga go mazibu abo be baana bazaamu nnyo siganye zisasula ninga sizinaawo mu bulimu okujjako nino musajja atwagenda okuwulira sasula emitwalo ekyenda nga bamugamba okumugoba ku kyalo n'agamba kasooka alabe singa obusobozi baddewo busasula essente ezo n'akazisasudde wulira ujoka bujozi kutya agamba ku mitwalo 9 tazina afazali abawa 5 bano balabanga abavumye mitwalo 5 galeta turakita wegala kutumanyira polisi anekola etya kubanga ne buyandisirisa ate kyali bana era okusirika si kirungi ate n'okwogera era tayogedde bubi yekisentebe naye emitwalo gy'ataano agirina ebyo ng'obitadde awo emitwalo 5 agalina tewali tteeka wulira defense abanjibwa kasitakkiriza nti ajja kukola ki n'atandika okugatafuta tebasobola kugoba muntu lwa bbanja kasitaba nga akkiriza nti ebbanja wakulisasula ekikulu kiri nti asasudde atya okusinga omugoba wulira akati twagala ateekewo omusingo okulaga nti anaasasula engeri gy'atalina ssente 5 yamanyi ono omusajja alunkanira byanfuna bitya ekibanja ekyange ekyokulabirako kisinga ekikyobona kiriwa kiri ekikalu ani ekyegomba ayagala bansibe akyeddize wuliriza zamunya muhammad sentebe emitwalo 9 zisasuddwa ziti kubanga owa5 yagaganye sajjanko musingo kikosa okwo kati bamubuuza kiki oyinza okusingayo ekinalaga nti onoosasula sente z'abandi ziggwayo oba oteekayo kibanja ng'omusingo ekyo nga kikuddira anaalimira wa sizoni eno ate ng'ensigo nagiguze ne wali we nabadde nkandudde ngenda okuteeka kani tulabe nga nsasula kusasula bbanja kakali wulira agete wena musingo namuli oyagala tukolenga baliwo basaba aganyi ku ttaka eddene liri ssebo ly'oyina tolina musingo okakasa sikia oyo ettaka lyampalanire yogerako ssebo ye muzeeyi ekiraba nga biringa byampalana omuntu okutandika okulaga ky'omusingira kati kye twagala atuweeko ogutundu toyogera katundu kino kyetaaga gutundu kubanga munange ebintu bino biba byakwata mpola kati engeri muzeeyi eno gyalemeddwa oleeta emitwalo 9 bakwate ettaka ly'omwami ono yiika 2 batuweeko yiika 10 ng'omusingo gw'emitwalo 9 ate atuwaako eno awali ebigimusa batakunyigiza kutya musajja leranga eri awatali bigimusa ng'ani gwasingira ekibanja ekitali mu bukuta bw'omwanya alina otuwa ekibanja ekirimu obukuta bw'omwanya kyaliyirira atuwa abakalu olw'okubanga ki ne bali banoonya omusingo banaalima sizoni oli wanaddiza ssente nga waliwo ebibala ebiriwo
kati obuzibu omusajja kwe kukwata emitwalo 9 n'akuwanga kasooli akatandika okumulisa ate ng'ettaka ly'alyagala. Firimu egenda maaso. Afunte ntama. Ono ye mutaamu. Zaamunye mutaamu. Firimu egenda maaso. Owayoga munange bakaliba basaze omuneebe bakaliba bali be bakaliba ekyokola tewali katuma tulinda ki tetumala biseera tuyimuke tugende ofisa era balemererwa kadinga alina batwala luddawa tugende maaso alina batwala taka kiri agenda obbawa twagala muli ena akatwala eri naawe mwe temuyomba gwe tugenda otwala awali ettaka kino ekintu kyangu nnyo twala awali ettaka ogeza n'osonga gwe awatagira ujja okundaba songa wano ogeza n'otwala mu lutobazi tuwe ettaka tusingire omusinga ettaka nga ettaka lyeryo. Efirimu egenda maaso omusajja atunga abakulembera nga abaleeta nange nga bulijjo eminze okuweereza ekuvuddemu Rywos Studios eminga bulijjo zigenda mwemuke Majestic Plaza level yakutana edduuka liri namba 8 twagala okumanya ludda wajja biggwera eri gye twagala ndi eyo sigwo waayo omusingo gw'empa twagala muno omuli emmwanyi ezigenda okwengera nkugambye tonkayanya gwakyatuwe n'awatali wadde ekimala ayitewo taata olengera gwe totuwa mu lusenke hani gwatwala mu cuucu jangu wano ettaka lino guno omusingo olaba otandikira mukandula olwo lukande lwennyini mujje omukusa atadde nawali olw'ombugu lwe yavuluze. Efirimu egenda maaso lengera family kalinga gamani olaba tweyongerayo ekyokusooka musingo busingo agenda bawa musingo sigwa olondawo waawasava wootwala temutumalako mirembe wano emutwala sya mwala olumbuga oluvuluga ekyo naawe okiraba bulabi enenanda teyina kimera kyekiriza kudda lindako kubanga watuwa abantu awo ngaawo awazibu nga bw'otunula naye n'olaba wano wagenda kuddawo kimera ki bakusingira kulima bakusingira kutereka kubanga omusingo kitegeeza nti nzirizanga bwe nkikuwadde kati era ettaka naawe erijjudde ennanda obwenkanidde awo oguugo olusenke baasaye lusaawe naye twamutwala eri nammwe poliisi ne kyeyamani ebintu bibalemye ozira bwe kiba bwe kityo kale oba byebyo wano wamalinda kyeyamani ono tubale eyo yabadde awuza simanyiika 10 tebijja kuwera nze ndaba emitwalo 9 okuvaawo yimirirawo okuvaawo bino ebigere ndaba wembamba z'ebigere nga 24 wogira n'okuva n'okudda muli neera n'okuzinga okugira wali ngani gwe wakakapapiro neyekyanga kyamani muli babbi omusajja neyekyanga naye ente ne ziri emisooli 4 n'osaba mu n'emitwalo 9 nga n'omusooli ogumu teri gwe batunda 12 abantu banne balina ekizibu. Efirimu egenda maaso obwana bulaba enkaana ezigudde ku kyalo ono yagamba ni kasita kyeyamaani waali fe gye tugenda okakasani omusingo guweereddwayo batagwagala fe tumanye omusingo guweereddwayo 5 kwata bala fuuti 5 ku 5 ebyawo kuba 5 na ku 5 zibeera mmeka 10 abanja mitwalo 9 byawukanyeze sibitegedde bulungi kaina olukiiko lugenda okuggwa nemutabako kyemwoge ng'ebintu bizeemu ziringiti n'ensolo ku kyalo ensolo za mwami Kyobe zaali zibiddako kasooli wange nze nga saabitwala mu mbuga kwegamba bo nga abatuuze b'ekyalo beewunyisiza ddala omutima gwa munnaabwe Kyobe gwatandise okubanga gwakola kubanga toyinza kugamba muntu nti otuuka omutanze emitwalo 9 okujja ng'omuyinako akakuku naye kyebeebuuza lwaki omuntu yandibadde abeera mukambwe nnyo eri munne ate nga mulirwana we so nga ne mulirwana naye agambye ebintu ebyoli ensolo zimanyi okulyako ewuwe tigabo abantu ababirya balabika mu bo waliwo ekigenda maaso ffe ng'abatuuze kyetutamanyi wala kyetutalaba tulina okwegendereza abantu bano bajja kweyuliza mu nnyumba ze nkubuulira abantu ababirya abateeka okubaako ensonga zaabwe ababiri kyamunju
kirabika waliwo ekyakwake abantu bano okubanga tebakwataganirako ddala kuba n'omwana bamugamba lwaki tomulese omusajja nti yakabaddeko omulala naye si oyo era omusajja naawe omukazi naawe ensonga z'omuwala ng'agamba kubanga taata tayagala musajja oyo yamukyawa era yamutama yensonga lwaki agenda maaso n'okuleka ndi amuyisa bw'atyo katukomawo mu kibuga tukomawo mu kibuga efirimu egenda maaso ye mwami ow'omukyala Teewo sajja alayika alinawo kasente ayi bagamba abasajja siri musajja mubi kasita oba ng'olina akasente bane mukwano ebintu bingi ebireetera omusajja omuyita dalingi mukwano switi kigaji ne bw'aba atunulanga ensujju bane onkoledde akabuto kumbe talina adde west eri awo ne muneyi kyoyagala okiwaanawaanako kiikyo kibigulira mu lubuto ne teekaali ekisumuluzo olaba muluka bintu byagenze bitya efirimu egenda maaso kyekimwagaza omukyala kati omwami alakumanya byakiddewa ulira era ffe ne mwami Magala siba otutuuse ensonga zaffe akutte sente zaffe azikuwadde nga bwomanyi mwami Magala talina sente nti ziri awo enkalu agenda zikwatako ekyazituwa naye ng'ekyobugaga kyalina lyettaka kati nze ne taata ensonga eyo tugitunuzaamu kyamaani ne tumugamba mwami Magala bw'abanga talina sente enkalu batusalira ekitundu ku ttaka lye akikoze abawadde document mukoze endagaano eraga nti ettaka libawadde trust me kyamaani babaddewo buli kimu kigenze bulungi ettaka tulirina mu ttaano uliriza so tewali kyakweraliikirira amanyi kyenvamu kwagala era nfunye okwewera efirimu egenda maaso sobola agumye ku kino kyalengedde era kyategedde kirabika ebintu bijja kutererera ddala kasita kibanga ettaka bagenda kulibawa naye nga lwakuba ekizibu ekyazzeewo ettaka tebagenda bbawa libaadde baagala egenda maaso kudde erudda genda maaso nokoolwa bintu byekyalo munnange okuyita mu mbeera kasimu bw'oba tolina kasimu embeera eba nzibu yakuyitamu kale no tuba tuli awo waliwo gyayita mpolampola manye obukuba bw'ekyalo mubaamu amakubo agappanya amakubo gaba mangi mubaamu aga maini agappanya ne seppanya kali kaseppanya akoko n'ekigere kiba kitayiza butayiza we kigwa embeera y'ekyalo nzibu bannanga ate kati kulima ku nkyaka weefuwe w'amaanyi ebijanja bikwetaaga eno lumundaazika kyokka bannakyalo bakusesa enkuba bwebula nti bannaye ebijanjalo byaffe bigenda kalira mu nnimiro ate bweyiika ennyo nti bannaye omuddo gugimuse luno kwegaana onoonya ekituufu oba ekirungi ne kikubula nga sirina nsiga eweddewo laba naŋŋamba jangu ono nayo nina kati byebigere bino sooke ngende mala okumalirizawo ensigo bazeewola n'okuzeewola olina agenda ogayigundi ampeeyo bampoleeyo baketi y'ebijanjaalo bava kwewola nsigo ate nakikolera ki tugenda maaso ono ebyo bitunula oli agenda kusiga wabiwulidde ate bino wulira ebyamuzeeyi Magala ng'abadde ab'ekyalo baba n'emboozi ntono kati buli lugambo luba lubaluseewo ku kyalo kiba kibakolera okuwanvuya ku mboozi agenda alisa emmere y'abantu ng'agiri sente buli muntu yenna ku kyalo amanyi Magala mubi ebigambo engeri gye byogera omanyi bagamba emboozi tekaddiwa wabula aginyumya yagikaddiya omukyalo ono atandise okwogera ebigambo ebimu ku biraga ndi Magala mubi nga bamwogerako ng'atwala ebisolo bye n'abiriisa mu nnimiro z'abantu bw'ojja nti atutute n'akisiba okakasa
Nono yagamba waliwo ekigenda maaso kuba tebiringa bwe babirowooza abasinga. Yagamba tagala bintu byakulabika kandi bamunyumiza. Era ekyamututta okubeerawo ng'omusango gusalwa n'okutuuka okwagala mutaka omupimisa ettaka aliseeyo ng'omusingo wakati okuba ne talina 10 nga bali bamuli bubi. nga Magala mugambye kusasulangako mpolampola niyo mwana n'agaana naye gakumusayirako ttaka era ekibanja bakisalamu n'atwalako ekitundu naye ng'olaba kituufu kyali kituufu olira yamugambye omusasula n'alemererwa ate ky'olina kyekikutaasa kakati ko ye nti olina ettaka mpaaka ekyange n'amuyulizaamu naawe leka ekyo kyali tekisaana oli musajja mukulu naye anti efirimu egenda maaso ekitundu akitutte akitwale omusajja ayige abadde ayina ejjoogo ppitirivu nnyo naye kuba kakati bulonatanga ekintu kiba kitutteko osanga anaddamu okutegeera bw'anaga nti akwate ente agimuwe bw'anagituusa eri ono n'ajja n'agiwa obuto so wano ettaka amanya nti loola sijja kuddamu kuliisa nte emmere y'abantu. Owulidde buli omu n'ekirowoozo kye mu buli nsonga. Talina byetandika. Eyo empalana ku kyalo mbi nnyo. Naye nno nga yafunye ekyokuyiga bwe kityo bwe kyetaagisa omusajja abadde amazeeko nnyo abantu emirembe naye kati awo afunye ekyokuyiga awo ajja kuyigira ku wooyo. Firimu yiino twagala kumanya biggweerawa nage twabimanyiddwa nga omutuufu yani. Twagala okumanya ku bantu bano buli kimu kyakola buli omu alina omuntu gwawagira oba naoli naga nti awo nayogedde bubi ku ekyo naye ensonga z'amakabana abiri gano zikutte enkandaggo. Kye twagala okumanya ani kuba n'omutuufu. Njabulira ekyanyi naawe anti gwe oli obubi ate wabeekuluma wekuluma gwe weeteeramu kira naawe njala nemuluma oyagala amale okufa okutuuka wali kasente nenjala emuluma kati eyo gira omuzzaako aleke okuwola bemalamu nyongeremu ekikopo ekirala. Ago maka atuula ku kiyungu si bino byagamba mbu sukaali yaguze kiro mbu ate yaweredde omubuujo saamu waafu ng'akulaba ajula kumupima. Alina ekikopo tampeko ng'ofoono kazi ono ayombayomba. Olina kawere owa nakawere ko bali ebyokya bebe yokyayo jagwayo kyawa enfirimu ekenda maaso. tata teo akantu kembadde kugambako yenga omukyala agala yogeremu ne bawuliriza nnyo y'omwana tewe ensonga eyo teyali ensonga zino teo ndabanga yazikwata obubi zitya ogamba zino ez'ekibanja. Omukazi teyabyagala bibasalo ne bibakola okulai kandi batwalako omusajja munnaabwe ekibanja batwalako omusajja ekibanja bakimutwalako mulirwana ekyo omukazi takyagadde. Kikyotegeeza mu ekyo ono ow'omunju bw'atandika okuwagira ab'ebweru wuliriza firimu. Werabidde musajja oyo kyetukola Magala nsubi kiki yakola nsubi kiki yakola okuba ati nno akwata ettaka abirenga littiza kadi yo omukazi ala kumanya naye Magala kiki yakola bbaawe taata Teewo ono taata Teewo ettaka lisa bekubanga lisa kale lisa nenjala nkuwulira kankujjukize ono taata Teewo wulira okumanya nti omusajja yakola mubi nnyo ojjukira bulungi nnyo bwagenda okukeera enkya ogenda okudda wansi nti ekibanja ekyaffe ekibanja ekyange nekike bibyawukana ng'omulamula agukyusizza agongedde abantu awalala okiwulira ekyo nesigerenga efirimu yiino ettaka lissa no bamuga ettaka lissa naga erijja kutaye sinze zitta olowooza luwa omuntu omusajja bw'abanga limu Tewo ngandabanga ayina obubezi nakakukuna omusajja oyo lengera aneesonyiwe era kyanoonyaako taata Tewo banaye nze nkubuulire nze siraba bino ebintu gye mubitwala nti nze ndaba byeyongera bwongezi ku gaziya efirimu egenda maaso biggweerawa siwe nga ne mugole wange gyali ng'egiri gye basalamu omusango mutufuna kati akyakukuluma sine mekazi yateekamu naye nze nkubuye taata Tewo sine mekazi yateekamu omusajja ogwo nali yagadde bamusibe bekuba kufundira luzira avundireyo taata Tewo gwolowooza ekyo kikuyamba ki kina kye kinyamba kubanga mu butuufu bava ku kyalo n'agenda bekuba kufiyayo empala nangikooye bekuba kufiyayo n'afiyayo kino efirimu egenda maaso
kyongera kubagatta oba tekitugatta kirekeyo. Omukazi ayagala enkolagana ebeerewo wakati awo. Buzibu ngeyo. Ayagala enkolagana ebeerewo wakati awo. Naye amaanyi nnyo. Naye nze empalana zammwe sijja zisobola kuzigattamu mwana wange. Nga lwaki? Ngono mwana wange gyali kuluma siri mekasi yateeka mu gundi mu kasooli oyo. Nga bw'omanyi bamulirwana balina bani bategeeragana. Naye ekireka taata teewo ekintu kino kyeyakagaana zaamu nnyo. Oli alinga luwagi bwe yerega aba akukubye. Nakubagatta ebyo ate nze njagala ekintu ekibagatta. Saagala. Ki ekibagatta? Nze nensirika nga nze mutwe butulizi bendi. Nze ndaba taata teewo omwana ono tumuyite ajje tuzeeyo ettaka eryo akatundu ke yaziba akazeeyo. Gwe mukazi gwe olina kyeweerabidde nga tonegera ku kyakuzeeyo ttaka. Wano nze nkuba. Era gwe saaloleke ndi osiruwala. Mpozi oyagala byofumbe bitandika okunkayira. Nga tumuddiza ettaka oli musiru tuli eno tusaba ettaka limuleme okusasula tuliwambe ne bwe kunaakubula omutwalo gumu. Nino liwamba. Uyo omusajja alina okututegeera. Ani gwamanyira. Emisooli gyali nagenda okubalanga ebikolo kumpi 20 giriiriddwa ente. Ng'ate gwogamba mutu musonyiwe oba wano gwogula emmere oli musiru. Totegererako ddala olinga ngamiyo oli wano oyayuuya. Amutabukidde. Zaamunyo Muhammad. Saagala. Chai yenna ali mukumpola kuli awo. Tewampale na kyakula. Ne mwogo tokyamwokya gyoli osiruwala. Zaamunyo. Taagalira ddala kumumanyira. Entuufu ate agazi agamu awanga ayitaana. Nze tonvume. Banendeka. Nze tomanyira weerabidde ate omukazi ono weerabidde gye banzaala. Gwe musajja gwe tomanyirira wano kumvumaavuma. Nange nsobola okutaamako ate nja kuvumera nkwongera nakati nakasumunula ebivumo nkwongera ggwe. Towaakana. Kuvuma omwana nakaninze nanze nondebukanyiza nzuno nsaze ne wait mu ssaawa 2 musiru gwe. Twala eritwa omutwe kulinga jambula. Mumono n'abaana baffe mugera mubabuulire ebizonge zitabayamba. Laba omutwe gwa jambula mubi nnyo. Weerabidde woofumba. Oba empozi nakunyumiza tewazimanya nkujjukiza nali ku mando. Soja. Nze saagala ebyo togeza nontamu okumanyira. Efirimu egenda mu maaso. Maama agamba tegeeragane. Taata agamba tekinnaggwa. Ekyo kyali kituuza. Tejja kuddayo. Ettaka sirimuddiza n'alayira. Oba toddamu fumba noonya ekiwungu ekirala. Golooza ebiyungu ng'ebyo kisangika. Mwotudde. Efirimu egenda maaso. Lumbe kuba nadde njagala nnyo n'ebyansubye. Kati ekintu kyafuuse olugambo ovanga ku kintu ekiganga ekyokusaaga ne kifuuka olugambo ne kiva mu bakazi ne kidda mu basajja wulira. Magala nga bamuyugumya. Abamu baasanyuse nnyo ekyagudde ku Magala. Atya awo nga kati Magala abadde atunula atya kuba oluusi olwamugira amanyi okutunula ng'embaata si kata kuba amazzi awo. Ate Kyobe musajja w'oyo nga naye mukambwe muzibu ng'abwatuka yuliko luyulika konze yulika. Kati Kyobe baamukazaako lulirika kuba waatandika okanyuga ebigambo abanga ddebe. Atantaga muggwa. Nkugambe namulabye. Wuliriza olugambo. Naye n'ekiwala kyabadde kikyamumuuko. Gwe gundi gwe va ku muntu ateese ssente ze mu ttaka. Oyo omuwala nze we yaleetera ebigureda kuba nayo kenyini wasiibangayo waleli nakulabanga. Temwavangawo. Goloza ateekanga mu malusu. Efirimu egenda maaso. Olugambo lutandise okudda mu kyalo. Era buli omu waali musanyufu ku byatuuse ku Magala. Magala akoze atya? Kano tuddako erudda mu maka. Amaka gaagano. Ekiwala kiikino. Eno kirina amakamu ekitudde omusajja gwe kyagwako akola ssente. Bw'ofuna omuwala omuto gw'oyagala odda buto. Kati awula omusayi gutambula. Aye n'emyaka gino kintu kikulu nnyo. Kati teyeewuba mu buto. Kyekyamuguza entebe eyo. Asooka amaleyo kagundi ako. Ali nayo njagala okabeerengako naye gwe tofaayo. Kati omukazi ssaawa ya tulo yeewunya omwami ali mu kwesunda. Jangu naawe twebake nkyesunda. Baby. Kyesunda.
inda kwa malo kwesunda nze nawona nesunde malo kwesunda buli wamu nja nesunde lai nesunda gwe ndimu kwesunda olyawo. Yes please. Laba omukazi olabe n'omusajja mu kisenge kyova laba ebintu ebimu mu kisenge bigobwayo nze mpitaako gulabe kyokka nguyita guli mu kwesunda stupid nnyini kati amu iya naawo obadde ogamba abadde ali mu kwesunda. Abasajja batyuninga bulirira b'ekitanda kiriko awagenda leediyo. Efirimu egenda maaso. Abantu baagala okugonza embeera baaba. Waliwo ensonga gye nze nga nkugambako okumala ebbanga naye gwe buli bwe nkugamba kubuliriza ensonga z'abalekyo ezo ziveeko zirekyo laba lekyo mulaba nga misitikoleyo omuntu amanja lekyo namukuba namuwandula ono mweraliikirivu baawa alina omusajja gwe erayagala sorry baawa alina omukazi gwe erayagala gwe baali bayita lekyo kati kyekyasinza omubonyabonyera ekimubobbesa omutwe lekyo oli lekyo muveeko nenze bane engeri gye babeera ano mu kisenge omwami nadda mu ssuubiiru neerabira nti ekisenge waliwo ebibeerayo mu kisenge ekyo ekisinza okuleeta omukyalo okulowooza nti ayinza okuba akyalaba lekyo yalina gwe yali ayagala kuba abasajja bayita mu bulamu obw'emabega n'abakyala bangi okakasa lekyo wamuta namuta okakasa ayagala kumwanjula no mbazadde be yagala kunyanjula efirimu egenda maaso yagala kunyanjula mb'omwami si mwetegefu banangu yagala kusooka kumera nvi. Efirimu egenda maaso kubanga nze ndaba akubeera abo ne mubeera in a relationship mami wo tamanyi daddi wange tamanyi nti no muwala wange ali wagundi mpuyanga nze mpuyanga kinsaba obi yali yamufuna era bamanyi omuwala gyali ali wa musajja naye omusajja tagendangaka ekintu ekyo muba mulina ekitundu kye mubuuse singa nagenda agamba abakadde alafu bwetuteekateeka tujja kikoza kati ekintu kino kisaana kusooka bagamba essenga nange njagala mulimu ebintu ebitali byakupapa bintu by'obufumbo biba byakwata mpola njagala nnyo okwesa kitange kitiibwa nga sinaba ku lujja okitegeera laba kugamba olujja lwa kitange Kyobe luveemu omuwala nga afumbiddwa mu ngeri kwagamba ewese kitiibwa okitegeera nange tata asanyukeko kati ogamba okkiriza okkiriza Thank you. Kale nno byonna omukyala bye yayogera ng'agamba Maaka teyagaana era yamusuubiza nti agenda mukuba embaga makeke naye bajja okusooka okulabika ni balaba ssenga kubanga ssenga yasongeka ensonga ewa taata. Twagala tumanye ekyo bayinza kikwataganya batya. Kale nga wayise ennaku nnya after 4 days kigambo kino nganzo kirabika ndi omwana bakimugamba nti omulenzi akkiriza oba omwami akkiriza yamugamba akwate ekkubo alabike ndi agenda okutegeeza ku ssenga then banoonye nga bayinza okuleka ni batandika ebyo kati omwana wuuno banga lijja lyetoloola babba ettaka ly'omusajja katono osange nga ntemye maama abadde alina gy'alaga badde wamukusa nekusangawo era munaye mukisa gwe gukukutte laba wakunsanga kati nno ekikuleese neera kulaba ensonga za kasooli naye mwana wange nkubuulira okimanye bulungi nti nno wayagala kutulugunya musajja wattu ye maama akimanyi babba omusajja oli omwana ono yekuba n'ekitabe ne babba omusajja muyita musajja wa era ne balyoka babba ettaka lye kubanga kirabika ebbanga lye baawayo kuba omusingo kubaako ebbanga eryo singa liyita mwana wange Teo keni gwe Teo teka mu mpalana z'abakulu njagala la mwana wange emyaka gyo tegiwalanwa kati gwe kyolina okola kwe kuleka ni uva mu mpalana nze njagala okule
era njagala bo ye maama yamubulirira bubulirizi naye nga ekituufu kiri nti tewe yagenza okudda alina ensonga ezaate zimuleese ezitali za kasooli naye bw'atuuka nnyina n'atandika okudda ate mu by'omusajja oli kino kyali kimu nga sisobola maama ng'amugaba omusajja amwesonyiwa bamuddiza ettaka mubi ogwo njagala ogwejjemu era maama alabirawo ni muwala w'alina ettima okusinga omutima gw'ekisajja kiri ye mwana akimanyi teri amusinga mutima mubi teri asinga Magala mutima mubi ye omwana amanyi alina omutima omulungi so nga maama awaana Magala omutima omulungi era omwana ono yalina omutima omubi kati nze gumuwalabanye guwalaba yamuganya oyo Magala awatali gamba nti oba nina kyemwekuusaako balina ekintu kyendowooza we muwala nawe bawagira we bamusonyiwa bakimpaako ssente tombulira Magala ate ebyo si bye byandeese wulira ki ekyamulesa ensonga zange endala nnyo nsonga ki anti omwami wange abadde yansabye nti ajje mwanjule genda kwanjula ekyo maama lwaki mugamba ti munnange bulijjo gwe nkugamba kadi ng'amugamba musajja kigwogenda okwanjula kumba omuwala atambula n'obufaananyi bananga ebyuma by'ebifaananyi byanyiriza baana b'abalenzi yoyo ayagala kujja mwanjule nga maama alaba ekifaananyi ng'alyoka atunula nga atunudde mu kasaata maama mugezi amanyi okukebera ebifaananyi kwini mwana gw'opapye nnyo eno si yesaabo y'obufumbo gy'olina okugenda maaso n'obufumbo siraba kikupapya nti kubanga papa kubanga omusajja bamutwala okyayina ebbanga erisobola okufuna omusajja maama ng'amugamba oba opapye nnyo oyinza ki okwanjula oyo muyanjula amangu ago mu myaka gy'osaanidde okwanjula ggwe muleke ninde ni maama ngenda kulinda mpaka ddi nedda kati nekyo kireke wano waliwo sente gwolaba ezisobola okukola omukolo gw'okwanjula naye nga maama kivudde ku kumulaga ekifaananyi bamaama bagamba eriiso ly'omukulu atugala ewalaba naye yamugamba nti kyolina okukola kwe kulinda bamaama abamu agenda nalabikani omwana bamufumbizza naye nga maama kyaba asinga okwagala omwana we gy'alaze ly'essanyu ly'omutima gwe waliwo kye bayita essanyu ly'omutima oluusi omukazi najjalabikani afumbiddwa naye nga agenze lwa nsonga nga si lwa mukwano ekyo maama kyeyekengera era kyovola yamugamba kyolina okukola gumamu awo oba opapye omusajja olina okumwetooloola oyinza ogenda okwesanga booti ng'akalandira kakwata bwe kati nga maama nga ndyoka mbuzaabuza kuba n'ebyokwagala tolina kupapa oligenda omusajja alo kye bayita omusitadinga oyo wa musitadinze ojja kumulaba awo olyoka omale naye ebbanga tono okumba agoba kati wanaaba agoba ng'agoba ki sajja nsula naye buli lunaku mbeera naye tagoba nze nkulaba okupapa kwekopapyemu maama nga muganira kyo tujja kukola obulidde no munnange wandibadde weekubamu mu mutima tosooka n'opapa tuyojjusanga efirimu egenda maaso engeri gyenjawala okugenda mu budde nsaba oŋŋambireko taata mpozi ne ssenga oyo tomwerabira nsaba obaŋŋambireko ekyo kyekiriwo nja kubagamba naye nomusabiraako bigende bulungi nja kukusabira bijja kgenda bulungi kale maama kaneyuna obudde kantambule nga mukyala kale namabeera bulungi kale taata omundabira kale bange nsubidde obutamulaba omuwala ng'akwata kuba okweyongerayo tugenda maaso wani mwana Magala tatulaga lutya okay naye oyo mutawanatawana eyo gyenjagala okusolovinga gyendaga mbadde n'ensonga yange mbadde njagala mbannyonnyolemu ye kyamaani gyali netaliyo kati tugenda maaso ensonga bweba weeri gireeta enkya mu lukiiko siyinza kumalira nsonga nawe wano mukulu ate era mbadde nzije kati enkya wali olukiiko jangu ensonga ogireete tugyogereko eggwe enkya esawa 8 nga kinkozebu nga kinkoze bubi tugende maaso ne firimu
musajja twalina ensonga ze naye ye bamuboola omanye omuntu okwagala okuleeta ensonga mu lukiiko n'aboolebwa naye ng'ate waliwo abalala basinga okuwuliriza so munange tuddako erudda waliwo ajja anoonya senga mpolampola kali kumbe ssebo n'abaana b'obuwala abatalina mpisa baba ne basenga nazzi kuno kivumaganyanga senga awo omwala okuba nga talina mpisa era empisa z'omwana omuwala ziba ziragira ddala oba zikwolesa luddawa gye yakulira ewa senga oba senga we yamukuza kali asanga senga ali mu kasooli awo tulina banzijeko akalemba kali ngaamuga kalonda ati senga abadde tamusuubira ssaawa zino
manya ebintu bino bireetera abantu okuleka ni bakomawo muntu n'abeera nga yabula naye saawa n'etuuka eyokulabika nga senga omwetaaga omulaba wulira emboozi eri wakati wa senga n'omwana senga arandise complaininga omuntu alwangawo n'okujja okukyalira naye nga lwakyadde alina omugugu gwazze nago onazaawo obangalo kali nga mugamba ni senga nafunye omusajja kyotegeeza nti era tomukola kitomukandaaliriza nnyo yafunye omusajja biniagala kuleeta musajja naye mwana wa mwana gwegwe se wafunye omusajja kitaawe tannamugamba naye naleka ntegeezezza maama neŋŋamba kuluno alabika tannamugamba kubanga mwannyinaze kinatuba mu matubu ekiti banange singa yali atusonda mukamanga mulungi kale no singa yasanyukirako nnyo muwala we okumanya afunye omusajja ekyo kintu kizaamu amaanyi kuba abantu bayinza otandika okwogerera nga bwe mutalinaki bwe mutalina mukisa tugende maaso bayinza okwogerera abaana baawo tebafumbirwa abaana baawo kino tugende maaso kalino ngayise ennaku 2 ensonga ng'emaze okulabika ndi egwa musenga mu matu waliwo ajja kagaani omukulu yuno yezaamu nnyo muhammadi egenda maaso kali kumbe abadde azze okulaba ku mwennyina bonna no bambi bamaloboozi boogerera mu besibimu azze okulaba ku muganda baba bemanyiira efirimu egenda maaso okategesawo tekusobola kumponya azesinze mwanyina era nze wuliriza nyembo zeno olukedde okubanga ina obuzibu nawe olimba guliwo oli mutuufu ensonga ekuyisiza tewali buzibu naye ensonga yasanyu omwana owange ayina ekyama omwana owuwo owange owotteewo kiti ekyama kitya nti afunye mwana munne ayagala okutuleetera tugiyisako ekkola nene nitaliko okujebula amazina mpula nfunye nebbugumu ensanyu taata li mu bukadde mubutuufu yabadde waka ate simwenenya gwesenga gwasengeka ensonga abadde agala kutaama omwana ono naaliwo kajja ewaka n'atagamba ekigambo yawulidde bulizi ni mwalawe yabaddeko ewaka kale senga amala agasudde ku mwannyina omwana nga yafunye bbaawe era nga mwetegefu okuleka niamuleeta ayita mwana munne efirimu egenda maaso nange kyobe ekyo yasanyukirala nga kyobe ekibadde kirudde okubeera mubeddire engamiya naffe tugenda kufuna omuntu ayanjuleko ewaffe omusajja ensimbi si kyekikulu
ekikulu nti omwana oli mutuufu wano walaza ne batandika okujja lisiti y'abantu abatana bakufumba ennungi abawala bazalidde ku nzijja naye batanazala n'aleeta omusajja ekyo kirungi ab'eŋŋambo nsooka ezibeereza mu nnyumba zanjulukenga ensooka zimaze okolaki okutegereke tugende maaso kirungi nnyo kati ensonga ezo zikwasizza nange endumba nange bagambe bebakulu bannange bagambe sijira lw'ensonga sijira kulinda kyekibadde kimuleese abadde amuyise lwekyo nirikirawo okubula mutakanga akwata ku mukweyongerayo efirimu egenda maaso kadi ng'asooka ayirizawo pajero yajja buleki azijjemu laba ettabu akekereza buleki laba ettabu n'asooka agyetolooza bulejja pajero musanyufu nnyo bwana wange ng'asooka yetolooza pajero awo efirimu egenda maaso kadi ng'asooka apaakinga pajero eye pajero tagipakinga ndokinga laba ettabu kadi mutata yeefudde aleeta olugambo kwendi bannaye wangi kunyonyola entya wulira butuufu omwana ndazisa sikutuuka nkugambye mbadde nante natuuka okuŋŋamba Dimbreze neze nanga nzijudde essanyu. Dimbreze neze nanga nzijudde essanyu. Ngiragala kunzita. Maama olwamugamba ekintu ky'omwa. Wabula nenjagala okumunenyamu katono nnyo. Wabula yalaba ku kifaananyi. Nagenda okungana kati yatesenga yasengeka ensonga yatesenga yasengeka ensonga n'ekivaako ekyo ky'okunyiiga n'ekivaako okuba nti omwana tayonoonese okuba nti omwana tayonoonese atulaze wangi oli muzibu nnyo n'otangamba Ogera kunoba kati ogera kunoba ogera kunoba nawe soko ndabi andeke muto kakali okadi andeke muto omanyi omwana omusajja gwalese omusajja mukadde omwana tasobola kufundulwa omusajja mukulu omwana tasobola kufundulwa maze okukitu omwana bulinganga omwana wange atemwakoleza birungi bulinganga omwana wange atemwakoleza birungi yasasiyewo teyunoonese ye wagenda naye teyunoonese bona owapiyo era musajja kukyalo
bona bona Uchulira piyo kali omwana wa at present uchulira kali omwana wa at present amulito no mumaka impulira bulungi soko obulire kakati impulira bulungi omukolo gunabi kula babuuza aliwo kichi kigalo omukolo gunabi kula babuuza aliwo kichi kigalo kubera birenda tujja kubirongoza omukolo gukola abantu birenda tujja kubirongoza nkugambye ngenda kuyita abooluganda bakona b'emikwano tutuleka bizingi mampere ku magezi sikuchabuka alage sawa sokulinda tabirizawa dabayo gwenga gwa sente mekazi ogenda okutandikirako ewa Kyobe waguddeyo amawulire ag'essanyu biggwerawo kalima amasabo yamanyako omusajja omuwala gwayagala okuleeta ekyo kye yakola ye teyasiima era ne taata w'omuwala teyakimugambako netukoma mu maka muwala gy'abeera katonda ati yatandika okubuulira ku mikwano gye enteeka ze nga bwe ziyimiridde bintu byalinga eby'omuzannyo tugende maaso era tewo waali muye ono yetakasani kino kiyinza okuba nga kijja bwe kiti kuba bbaawo lwakimugambye ekyo n'agamba kibenga bwakyagala si byangu era esawa yonna ezo si ngango ate si byangu bitu tugende maaso kakano ogenda okudda erudda yatandise dde okuyita ab'eŋŋanda wuliriza engoma enene weebeera ayagala kulabika nti ayanjula nsonga zino mu b'eŋŋanda wulira ensonga basinga obungi bagamba dda simpya mu matuuka gwe ya mwana wange gwe ngenda okufumbisa gwe nakuza n'empisa ow'eggonjebwa akalabika obulungi era buli omu gwovyako neyeegomba omwana mulungi kaalaala kakati yafunye agenda okubagwa kakati ekyo mukisa bulungi doze ensonga basinga obungi bagamba dda simpya mu matuuka tubeerwa n'ensonga eno tukigayekayemu ow'eggonja akalabika obulungi era buli omu gwovyako neyeegomba omwana mulungi kaalaala engeri tutunanyanizamu abagenyi baffe kakati yafunye mwana munne tubaawo tukyakali tudigidi okitegeera tubeere bulungi nnyo akati geeka amagezi ngabo ab'omu maka abo abalinawo ensonga azegerere maaso tunuulira wanyinazi ino egendamu emule Majestic Plaza tubeerwa n'ensonga eno tukigayekayemu ekikolebwa kyetagamu ssaala era nze mbaddeesa nga tugenda okutandika okuteesa kuno uliriza museeyi dodoviko atuweeyo essaala byonna tutandika obyogerako okuteesaako nga tubaawo tukyakali tudigidi okitegeera tubeere bulungi nnyo kino ekintu si kipya omuntu mubadde muvuddewa nga mujja mu makaaga agamwami kyotyo mwannyinange mwategedde ensonga kozeeki ibaliise era bintu abadde asituka okuva ewuwe yasabye nti meeting gyetugendamu ebeeremu ya mirembe kakati okwete okusaba kwetakisa bintu yasabire biggwa tugere maaso n'olukiiko tikiyitagisa mwanyinaze tewasabye ngojja wasabye nekyo mukisa omulungi kale wa defense mukulu Kyobe omuntu mwabadde muvudde waka
okufikamu obwesige okujja okuteekateeka omukolo ogwa mwana era gwenjagala gwe nakuza neggonjebwa weewaawo atanswazizza kati nga bwotugambye tugere maaso n'olukye kutema mpemba okumanya kiki wasabye nga defense okukyalo kino bukanaga mukitegeera ebyokwerinda security yonna yo njeyamye okujja okuteekateeka okuva omukolo ogutandika ogunaakoma gwenjagala gwe nakuza neggonjebwa kubanga atanswazizza oyo ayagala tayagala kyatira ekimwakatako kakati nga bwotugambye nti kutema mpenda n'okutandika okumanya kwetema okitegeera nobotayogedde nga defense waliganye okukyalo kino bukanaga nsonga nafu teretedafuinda mu kintu kyonna kyonna ekikolebwa okuva omukolo gwonna ebyokwerinda byebirina okusookerwako naye ng'ojja kweteba ekirala biba biki kubanga bikulu nnyo oyo ayagala tayagala nja kwongerako waliwo omuteesa omulala bannange twagala kumba mugenda bakola emirimu gyabwe nze Kyobe okitegeera nobotayogedde nditegeera waliganye kubaala nsonga nafu baleko omugalo kyekyo mukintu kyonna kyonna ekikolebwa omukolo gwonna ebyokwerinda njagala omuganda naye ng'ojja kweteba ekirala biba biki bikulu nnyo omuteesa omulala kubanga ongera kwongerako ku nsonga nja kwongerako waliwo omuteesa omulala bannange twagala kumba kirungi nze mukulu Kyobe naye nga waliwo ensonga enkulu ndowooza nze byange obimanyi ensonga kyali kubaala kirungi omwana okuleeta omwana baleko omugalo twakuza neggonjebwa naye wali ate waliwo empalana gye yakola ku kyalo kuno mwami Kyobe wenda kikola otya njagala omuganda n'ensonga eyo gyayogedde kintuufu twaliza muli naawe omuteesa omulala ayogedde nsonga kyoma gye yakola njala nabisubi nze mbadde nteesa twaliisa omwana ono neyeetondera ekyalo emikono ekiryoka gibaawo mwenyina mukulu munnange gwezinaga kirungi omwana okuleeta omwana musala kajaja gwetwakuza neggonjebwa yange muli mumaka gange naye wali ate waliwo empalana gye yakola ku kyalo muli mumaka gange mwami Kyobe agagenda kufumbiza omwana we ensonga eyo gyayogedde kintuufu mukiwulira mwanyinaze tolina kyotamanyi twaliza muli naawe munnange kitange tolina kyotamanyi nsonga kyoma yezamunyo Muhammadi nze mbadde nteesa chairman ye bamume endobolo naye kakati ekintu ekiriwo ekitandise okulabwa kati kwe kubanga waliwo ensonga ez'emabega singa omukolo gunaba gwagenda maaso bulungi nga waliwo obutakwatagana batuuze ekintu ekyo kibi alisebo nagana okwetonda omwana wange agagenda kufumbiza nnyo ensonga eyo mwami Kyobe omusajja oli muntu mukulu mu kyalo era y'omukuba mu bana babaddiridde omwana asituke sikia ajje agende yetondere ki Magala bamubba ettaka n'asituka sisobola oba omwana kusituka agenda kwetondera ani Magala era abasinga bagamba olukiiko bagala kulusazaamu tetugambye goba weetonda naye walawo tekisoboka okuseera kyekola omwana wange tajja kwetondera Magala yandibadde temuyise bubi nnyo n'okunetondera ne mugamba ampa ettaka eggimu n'ampa ettaka ebbi efirimu egenda maaso era kutya ewa mwami Kyobe ombutaka nga muliraanwawe ow'omuddembo ekyabantu batandise kiraba obulala teri omukolo gujja genda maaso omusajja omutalya nkoko ye watuyitidde ki nga watuyise n'agamba nti oli tamuliiko kweni oba oli tomuliiko naffe oba tomuliiko naffe oba totuliiko kitegeeza omukolo osobola ogwemalira bwe muba temwagala mukireke sijja beegayirira ono n'asitukirawo bwe mba temwetondedde Magala nze sibeera ku mukolo gutaliiko muntu ansinga bukulu oba toyagala begenda tujja gwemalira kyekiyinza okuddirira ku kyalo kino nga bantu batandise okwekalakaasa olw'Amagala okuba ntayitiddwa ku mukolo oba n'okwetaba mu nkiiko boogera ku lwa Yasini
abadde Zamunyo Muhammad naggujja Catherine tubagala nnyo mwenna bagira ebinayo